mwaka 2021 abaana basobola okuyita obulungi ku 77.9%. Mwaka ogwaddirira tufuna 84.6 pass rate era ng'abaana bakulifuna kugenda mu second. Mwaka oguwedde abaana bayita ku 92%, which means nti olaba waliwo kugenda mu maaso. Bino byonna bikoleddwa kubanga essira litadde mu kulambula amasomero, mu kulaba nti abasomesa tubasapootinga mu ngeri enjawulo, abakulembeze mu bitundu byabwe bonna bafuneyo kulaba nti ebyenjigiriza bituuka mu kayunga. N'abasekendwe batukoleze bulungi nnyo kubanga nabo bakoze ekisaanidde okwegezanya n'abasomesa n'abazadde na buli kintu kyonna okulaba nti kitambula bulungi. Appointment abakulu b'amasomero abo basinga obungi bali appointed, ate ebikolere mu gavumenti ebitukolere mu private schools. Nkubiriza aba private schools babe nti abasomesa bwe bawa emirimu babawa appointment letters kubanga ettaka bwe ligamba. Oyesanga abasomesa abamu bali mu private schools naye nga tebamanyi kiki ekiba defining okubeera mu private schools, era kiki batasobola okuba nti singa aba appointment aba asobola okugikozesa singa batamusasudde kubanga bibeera ku terms and conditions. Naye wabaawo nga appointments zo bazibawadde, omusomesa akola bulungi ng'amanyi nti ali stable ku mulimu. Ensonga eyo nkulu nnyo era kikaliwayoka naye Uganda yonna mu region eno. Nkubiriza abasomesa n'abakatwale ba directors okulaba nti abasomesa abakola mu masomero gaabwe bakola ki, babawa appointment letters nga eno gavumenti bwe tukola. Naye obanga muwa ssente ntono abamanya nti ssente ezo ze zaateeka okufuna, naye ng'ate ebintu bikyuse kubanga tuli mu knowledge economy, tuli mu money economy. We must find a way how we balance things, okulaba nti omusomesa abeera motivated, omusomesa abeera supported, okulaba nti afuna ekyo naawe omuzadde ekyokuba okufuna mu mwana we. Sigadde ndi Dr. Dan Mubale, District Education Officer. Amasomero babeeramu ne bayiga era ne bamalako sayito. Kituufu okulya kwetaagisa mu masomero era tugenda tukyogerako okulaba nti naye okukubiriza abakulu b'amasomero bonna abapulezidenti ba gavumenti wabeewo engeri ennuŋŋamu ey'okupuliziganya wakati w'abazadde n'abasomesa. Wabanga waliwo kubanga bazadde waba waliwo entegeragana eyo tewasobola kugaana. Dialogue kintu kikulu nnyo. That kind of parent-teacher conversation, dialogue, school parent conversation and dialogue consultation, kintu kikulu nnyo. Era wabaawo okukaanya tewabaawo ngeri ki yonna kubanga okulya kwetaagisa era ekyo naye n'akimanyi. Bwe basazeewo mu ngeri yaabwe engeri gye basobola okukolamu ebintu kubanga buli ssomero lirina enkola yo y'emirimu. Buli ssomero ne different needs and approaches to engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. So ekyo tukireka kuba nti enkolagana ebeerawo wakati w'abazadde n'abo abakulembera essomero, okuwuliziganya kubeerewo n'ebirala tebijja kubeerawo kubanga yo gavumenti evaayo okusapootinga ebyo ebirimu. I salute and recognize our former DO Konogoima, Mr. Sirwanja. Thank you for walking and living the legacy many ought to follow and emulate. I am exceedingly humbled, our Lord the Bishop, for being invited here to witness. It's very touching. Connecting God to the knowledge God gives us, to the behavior and character that are emulated to execute God's work and purpose, to maximize professional excellence.
were key message that everybody present here ought to walk away with and not remain the same. Today is quite unique in my course of work because I am a person, servant of God. This is my own day. I am part of this kind of, I had to come. I want to thank this loud hand clap for this. Who brings out the professional competence and the reality of the world leadership profession. I'm proud of you, sir. Thank you for bringing the plight of teachers. I remember when you were shown the office, we had a vision. Time I came to you. Kayunga used to be among the worst performing districts in Uganda. Would rank a position number 10 from the bottom countrywide. 20 among the 20. And I remember we took the 9th position from the bottom. I remember that year in period performance. That was a challenge to us. And we had to organize ourselves to ensure that we get out of that kind of public embarrassment. Our Lord the Bishop, Kayunga has 88 Church of Uganda government primary schools by record. That suggests we have the highest number of schools in the district, out of 167. That suggests we must prove the lead and being a DU and the Church of Uganda Anglican. I had to do a lot to change the mindset of my people. I want to emphatically report now that Kayunga is no longer among the last quartile at being performance. By the time I assumed office, that was 2022. Period 1, we are at 65.1 pass rate. The balance or the remaining percentage implies failure rate. The following year, we shoot to 77.9 pass rate. The following year, after that one, we shoot 84.6 pass rate. Last year, we shoot to 92% pass rate. In the space of years, 3 years, which I'm making in August. That impressive performance progressively has not just come single-handedly. It has come with a number of challenges and support, but above all, it has been God. I want to thank the teachers of secondary, especially in my area. They have done a good job. We have been having a lot of issues, our Lord Bishop, that we give them from primary, the products, give them hard time, but they do a lot to ensure that our students get performance and qualification grades that makes them proceed. Our Lord Bishop, today is a remarkable day to inform you that amidst the challenges we have managed to progressively improve. And we want to thank the support of your office, and especially, yes, thank you for the exhibition of that professional excellence and dialogue. Today is professional dialogue and connection to God sets a firm ground to ensure that we move forward as Kayunga and as
before I hand over the mic to my senior colleague, I humbly request, drawing from your spiritual word you shared here with me, we talked of people that are raised by teachers, but they forget. I want to take this opportunity to pronounce and seek God to give life to our Honorable Lugolobi Amos. And whoever hears that, let us clap for that, Honorable Amos. He has not forgotten the teachers. Our Lord Bishop, Honorable Lugolobi has helped funds that have transformed the Church of Uganda schools in Kayunga. Not only Church of Uganda schools, but even other denominations. To report to you positively, our Lord Bishop, yesterday we commissioned buildings of Niza CU, Church of Uganda, Nateta CU, Church of Uganda, Namusala, we are yet to get there, Kasana CU, Chiwangula CU, Chiwosa CU. We are tulina amasomero mbiri mwatu mwaka aga primary n'aga secondary asatu amasomero gabiri mu mwaka abantu bano batukoledde omulimu nabukusinga omukulembeze wa Koheya executive besigamiziddwa ku academic kukomera bbiri kati academic kuba chairperson tuyita chairperson wa Koheya Sabadinkoni oyo nga chairperson oyo akwanaganya amasomero ku Sabadinkoni bwe abantu batuyambako okwanaganya empuliziganya n'ofiisi y'ebyenjigiriza okuddayo wansi abantu abadde bakoze munene nnyo okukumakuma abasomesa abo bakola omulimu kati nzija sobola kutuukana bainspekita bange abantu batuukayo bakola enkiiko okusomero byetaagisa abatuukako okugeza tuba tuli mu okuzimba kathidra w'amasomero abo abaita abakomeze baabwe beekozeemu omulimu kuba nti nno banoonya ensimbi ezimba kathidra era wabadde n'obwakolebwa kwa 20K twagijjamu ng'amasomero kati 49 naye nga zaava omusomesa ndi mu ssomero lyaffe Uganda naye emitwalo ebiri kati abakolanga abasomesa abakweta ensimbi bakirakwasomesa sisobola kale tuva tugamba abantu bakoze omunene katwasiime kubeebaza kubanga bagire nesedduku kuzimba mitiku ate n'okuzirereza ekyosenga yonna amasomero ago amakulu gebakoleramu gali municipal gafuga kyakulabirako okukayo amasomero ago gakoze ekinene nnyo olaba nga abasomesa baki balina okukola ogeze essomero lya Mukono high school lyayuse totally liyambibwako gavumenti naye ze basinga okuteekamu akasente akatini teekamu sente nyingi naye bwotwaka Mukono high school mwami Kawumi oyo abadde nnyo mpagiruwaga sinza essomero abaana baki balina mpisa naye empisa okubewa kwazo ekisobola okutuuka abazadde okuba bategeobuvunaanyizibwa bwabwe abadde mwami Kawumi oyo abaana baali bayaaye naye mwami kyakulaga naye akutta omumuli natwala mutindo gw'abaana gwe baalekawo olaba nga akuuma empisa n'okusomesa abaana era abaana ebulidde bataayanga tenasobola kutuusa kusinga naye ng'abaana batoloka butolosi naye olwaleero abaana bakyatoloka balina empisa basoma bulungi basomesa bafaayo ekiva ku mukulembeze balinasiba abantu abo basinga abazadde abasinga abo okuyomba
bazadde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga omuzadde nga omwana wankala kusobola asome ate mubadde muli mu nkiiko ne mukkaanya batabeera mu nkiiko abazadde ngaabo abasinga obungi abo abayomba singa okinoonyereza balinamu nabaana basomera abo batabeeramu baana kati balowooza ebisiseme bawayo esale z'okudya bazisasulaye so nga ate ensimbi babakkaanya era abakuba babakkaanya nze ndowooza abawaaba tebamanyi byakuwaaba nalowooza tanakuwaaba baaligenze ku masomero gye bateesereza ensonga eyo basabisa ensimbi bategeera lwaki zaateekebwawo era zikola ki kubanga nze ndoze nti wali ekyokukola ekituufu kuba ne bwowaaba ate mwakkaanya asinga babanga tebamanyi kyebakyogerako ekyo nno ekireeta obuzibu abazadde bano babeerabira obuvunaanyizibwa bwabwe era okubanga abaana asinga obungi tebali kyamisana asobola gasinga abaana abo basobola bulungi bagwa ebibuuzo era nga mukimanyi obulungi nti omwana nga muyala tasobola kuwuliriza namba bwete nga maliriza nti olubuto oluyala luba na matu